ekikula ky'abantu. Ng'ennaku z'omwezi 18 mpaka ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gutulumu nnyo ogwokutaano gwa muzigo tugenda kubeera ne Mikolo Magazine Expo. Omwoleso guno gugenda kubeera gwa bannamikolo gwenaagiyo ng'oteekateeka okubaako omukolo gw'okola, oteekateeka okubaako okwanjula, embaga, obusiki, ebijaguzo n'emikolo emirala mingi osaanye nno okubeera nga ogwettanirwa. Gugenda kubeera awali ku Uganda Museum bitundu eby'Kamwokya oba ovudde ku nkulungo ey'Emulago ng'okutte kuba erigenda bitundu eby'Kamwokya ojja okuba ng'osanga Uganda Museum ekifo ekiteekeddwateekeddwa obulungi okusobola okulaba nti kikutuusaako Mikolo Magazine Expo. Abaana abato okuyingira zijja kubeera 3,000 ate ffe abantu abakulu 5,000. Nga bwe nabalagaanya buli lunaku lwakubiri tujja kuba tubatuusaako abamu ku bantu abagenda okubeera mu mwoleso guno. Mwana wattu osobole okunnyonnyoka bye bagenda okuleeta ne bakusoosotoledde mu mbeera ey'okuteekateeka omukolo ogwo. Olunaku luno olwaleero negatiddwako mu studio muzzukulu wa Katongole ng'onono ye mukyala Nakate Margaret Kyambadde ng'onono ye director owa Fashion Wear abamu ku bagenda okubeera mu Mikolo Magazine Expo, saako n'omwami Ezekiel Okiru bano abeera muzzukulu wani nno tujja kumuwa ndoozi omuziro gw'enkima abeera muzzukulu wa Mugema okuva mu Ramirez Shoes. Kambasabe batulamuseeko. Good afternoon each and everyone who are listening and watching us at this program. My name is Okiru Ezekiel from Ramirez Classic. Weewaawo omukulu atulamusizzaako mu lulimi olunyaanyimbe naye abadde atowoozaako nti musiibye mutya nno. Maama mukyala Nakati. Balamusizza abatulaba mwenna eyo. Amannya gange nze Margaret Kyambadde ali emabega wa Tem Fashion Wear. Nsanyusa okubeera nga muri ku TV mutulaba kati. Weewaawo abakulu engeri gye mbalina mu studio mwana wattu sijja kubateeka bigambo mu kamwa anti bagamba yeetuukidde tanywa matabangufu ate lubale bw'omulamu tasamirirwa. Abakulu ensonga bagenda kuzitaanya bulungi nnyo. Kansooke ewa muganda wange Ezekiel. Yes, ku Ramirez Shoes tukola ki omuntu yanjagadde okutegeera aba Ramirez Shoes mukola ngatto, mupangisa ngatto, mutunda ngatto? Omulabi waffe ali ku Terefayina yanjagadde okumanya aba Ramirez Shoes kyemukola kyennyini ekigenda okubaleeta mu mukolo guno oba ekibakwanaganya n'Emikolo Magazine Expo. Well, our company, we import shoes. We import from different countries, that is Turkey, UK and Italy. Mainly we deal with the shoes actually from all ages, from baby, young boys and adult. So the shoes, we bring them, we have 2 shops. One shop, main shop, we have it in Sham Towers, shop number 67. Shop number 67, Sham Towers, and another one we have it in Tropical Complex, as in opposite Equatorial Mall, when you're sloping to Kiseka Market. So the shoes, when we bring them, we sell them very cheaply. Secondly, we have even a workshop that we repair shoes. Those who have bought shoes some time back and the shoes they sold worn off, we bring back and we repair it for you. So as repairing, we have actually we give discount for those who brings and repair. As per now, we come here to this Mikolo Expo to give back to our customers. Giving back to our customers, we have a promotion running. Actually, we started today, whereby when you come now, we buy a pair of a shoe, we give you 2 pairs of socks. And these 2 pairs of socks, we have branded socks, which are very good. They're from UK. We have Tone Figure, we have Clarks, we have Bamboo, very good Clarks, very good socks. So promotion has started today, but we have come here now to give back to our customers. This is going to be the super massive discount. When you come tomorrow to Mikolo Expo on 18th to 20th, we shall be there. We shall be to kiosk number 6. But immediately you come, we're going to be with the business card. We're going to give you that business card, and you go to any branch of ours with that card. That card will be a discount, 50% we give it to you.
Okay, weewaawo wali ku BBS Terefayina omukulu Ezekiel kyabadde agezaako okulambulula atutegeezezza nti balina engatto batuse engatto okuva mu nsi ez'ebweru okuli Italy eyo okuli Obungereza eyo ssaako n'eggwanga ery'Ebutuluuki bannamisono mumanyi nnyo nti ebintu by'Ebutuluuki mwana wattu tebisaana kwogererwa era n'atutegeeza nti baddaabiriza engatto balina kifo basobola okuddaabiriza engatto yobanga eweddeko soole osobola okugitwalayo ne basobola okuba nga bakuyamba mu mbeera bwekyo era nakkaatiriza nti ssaawa zino balina campaign oba ofa gye balina nti ogenda n'ogula engatto ng'obaguzeeko engatto ne bebeera sando ne bebeera zino ezaffe zino ez'okwewummuzaamu bakuweerako mwana wattu emigogo gya stocks 2 mirambirira stocks zino ziri nno ezaalagirwa ezisalawo ng'enjogera ennaku zino bweri balina amaduuka ku Cham Towers ne ku Tropical Complex era bagenda kwetaba mu Mikolo Magazine Expo butereevu kanzire ewa muzukulu wa Katongole maama omukyalo omulungi nakati fashion wear ebintu bya fashion bino bijiddemu bitya mu Mikolo Magazine Expo mutegekeddekedde kyanjawulo ki ffe okujja mu mikolo kubanga tukola mu mikolo kati okukola kwaffe mu mikolo twambaza abagole era tuyina egawuni ez'okutunda tuyina ez'okupangisa tuyina changing dresses ez'okutunda ez'okupangisa metron aba maids tuyina variety of colors kakati tuyina n'abapangisa obupangisa engoye nga bagenda mu mikolo abantu nga si mugole ne tuzipangisa edduuka lyaffe lirimu naye mulimu saluuni mwe muli okutimba tutimba ku mikolo saluuni ebyokwewunda sikini tuzitereeza omuntu nga tumutegeka ku mukolo agenda ku mikolo ne bw'aba si ye mugole naye nga ayagala okutereeza feesi ye make-up okugitereeza mbalabe akakoobeko owaako obwo bwonna tubukola akabalabe njagala bakanzeko nga sinnagenda ku mukolo ebyo byonna bye tukola tuli mu mikolo mu makati n'engoye ez'okutunda ez'okupangisa amasuuti g'abaami tulina ge tutunda tulina ge tupangisa abagenda ku mikolo n'abatagenda ku mikolo tuyina engatto byonna bye tuyina ebisinga mikolo kyova olaba nti tugwanidde okubeera mu puroguramu eno ey'okuteekawo ebintu byaffe tubibalage kubanga edduuka lyaffe liri ku Room Street awo ku Universal House limazeewo emyaka 23 so munda mu dduuka mulimu stairs wansi tulina ne stairs eziri awaddako ne stairs ezisemba waggulu byonna bagole era bw'oyingiramu ojja kulaba mikolo ebiseera ebisinga obungi ekikola omukolo kuba kwambala kw'abagole ssaako n'ebintu ebyokutimba nkudeyogera ku kutimba tutimba kwegamba bwemba nina mukugamba musobola okumpa package ennungamu obwensaamusaamu nti munnange bwe okutimbira omukolo gwo ne tukwambaza tukusayirako mu mbeera bweti bwe tukuwa services 3 ey'okutimba eya saluuni n'ey'okwambaza tubawo ennaku 2 ku honeymoon eza honeymoon naye nga tulina particularly ffe we tutwala abantu baffe abatuwadde package eyo tubatwala ku Rockstone Gardens ewa Kiso era nga woteeri nja kusaba ez'akalango oba Mukono Resort Hotel ne bawummula ne basooka ne bejjako kino kye bayita stress ebadde mu mbaga then ne batambula nga bwe baagadde oba bagenze Dubai oba Mombasa oba Sese kati ffe tusooka ne tukibajjako ekyo ne tubawummuzaamuko kubanga okuva ekiro tosobola genderawo butereevu Dubai ga embaga yakaggwa oba osooka osaana n'osooka ne bewummuzaamu kati awo ffe we tukuweera ne tukuweera woteeri kubanga oba obituwadde osooka owummuzeemu omala okukola byokola ogende mu honeymoon osobola n'osalawo n'otugamba munkolere packages eza honeymoon n'osigala awo ali ku lutimbe gaggadde olutimbe lwa BBS Terefayina ebifaananyi ebyo omwana wattu by'oli okulengera bye byaba city bridal bye byaba fashion wear nga bongera okulaga egimu ku mirimu gye bazze bakola engoye ziizo gawuni y'oyo omukyala mumulaba omugole
anekanekanye n'omulembe nno mwana wattu anti ebintu by'emikolo agaba masanyu nakubeera agawo nno boosaanye okubettanira basobola okuba nga bakutuusaako omukolo mulungi. Kanzire wa muganda wange Ezekiel, kiki ekibafuula ab'enjawulo ku bantu abalala? Lwaki omuntu yandibadde ajja yettanira Ssemaduuka awamu ono wa Ramirez bwe mba nga nnoonya ngatto za kwambala ku mukolo gwange? One thing is quality. Quality, that is one. Two, you have good designs. Secondly, per now we are giving discounts. And these shoes, actually we have a variety of shoes. We have casual, we have sandals, we have smart casual shoes that you can wear with it a khaki and a shirt with a blazer. You can even use it on Friday and go within the office. We have sweat boots, very good, looking nice. We have boots, party boots for wedding, introduction, and other parties. So our qualities is a little bit different from what people brings. And that's why we're a little bit different with them. And we have been in the system for more than 25 years. Most of the people knows us. Been serving Ugandans for more than 30 years, if I'm not mistaken, 30 years. So we bring quality. The main thing we deal with quality. Wow, wali ku BBS Terefayina omukulu Ezekiel Okiru munnamugamwana afa tutegeezezza nti ekibafuula n'ab'enjawulo engatto ze balina ziba za quality oba type eyo ennungi ennyo gye wandyagadde okuba nga mwana wattu oteeka mu bigere byo. Natutegeeza ntutegeeza nti balina design ez'enjawulo okuva mu nsi ze nakumenyedde Butuluuki, Italy, saako ne mu bitundu eby'e UK ate nga n'ebbeeyi yaabwe mwana wattu yanseko buseko. Tutegeezezza nti ekintu kino ekyokutunda nga tubakimazeemu ebbanga lya myaka 30. Kale nno business omuntu akoze business ne wanga okumala emyaka 30 omanya nti kyakuwa abeera kyekakaseera nga kyesiga. Kanzire wa maama nakati. Lwaki omuntu yandibettanidde ng'alina omukolo gwateekateeka? Yanditwettanidde lwakuba kyetwogera kyetukola. Bwe tuba twogedde n'omuntu ayagala bw'ati, ayagala bw'ati, ayagala bw'ati, ekyo kye tutambulizaako. Tetumanyi nnyo okuba kyanga nedda. Ate era bafuuka mikwano gyaffe ne tutandika okubeera nga tubabuulirira n'okulabika nti no tubayambako okutegeka emikolo gyabwe ne babeera nga awulira emirembe, era abasinga batuwuliramu emirembe bwe baba basazeewo okutuwa emikolo ng'agamba mbadde nnoonya emirembe nga mpita mu mukolo naye fashion weya mugimpadde mwakinkoledde nasanyuse nanyumye abagole baffe banyuma buli we bagenda babagamba banyumye. Kaakati mu mwoleso guno twazze nga tulina offer gye twagala okubawa awo wennyini kubanga anawuliddeko nti omwoleso guno gugenda kubeera mu akalulu ak'enjawulo buli muntu agenda okujja mwenga aba fashion wear kipya ky'omuntu ayagala osasula 5,000 okujja kyagenda okubafunamu? Kyagenda otufunamu tuyina cards ze twakoze nga tuyina offer gye twataddewo nti offer eno okwambaza omugole tugitandise omwaka guno egenda kuggwako era omwaka nga guggwako naye nga twakoze offer ey'okubeera nga abagole afuna ebintu byonna mu kifo kimu. Kati mu kifo kino ekimu nga mwe muli offer gye twakoze nga ya $2,000,000 tugenda muwa gown tumuweereko changing dress, ku gown tuweerako veil, tuteekako crown, tumuweerako flower girls 2 then ne tumuwa changing dress ate ne tumwongerako matrons dresses ziri 2 gyayambalira ku gown ne gyanakyusizaamu mu changing dress. Ne tumuweerako ne maids dresses 4. Kwegamba tumupackagingze mu ngeri nti nno byonna abisanga awo atuwe $2,000,000 ne bwagenda ng'asasulako mu installments tetufuddeeyo naye tubawonya okutambula okuva wano nawali kubanga byonna tubirina ate weebiri mu kifo ekyo mwennyini ajja n'alondamu njagala kale eno njagala kale eri
nga ffe tutandika okubala. Weewaawo muganda wange Ezekiel. Yes sir. Waliwo akalulu akagenda okubeera mu Mikolo Magazine Expo nga tumaliriza. Mmwe ng'abaramira shoes omulabi waffe ali yandagadde okumanya engatte ezo zitulengera ezo ezirabika obulungi ennyo ezititya n'omulembe guno guliko omulabi waffe ali eyo mugenda kugaba ki mu kalulu nga tumaliriza? Well, one thing, we are going to give up the card. That card is going to act as a coupon that allows you to go in any branch of ours. So when you show that card, definitely you get 50% discount. Secondly, per now there's a shoe we got, Clarks, from UK. It came 1 week back. This is shoes they made for mainly for people who are sick, who have problem with their legs, maybe diabetes, blood sugar. Clarks very good, very comfortable. So those who are coming to Mikolo Expo, they expect to see that. And we are giving it a very good discount. It is going to be a very good discount. So making us to be different with other people, those are one of the things we always offer. We look at each and everyone's problem and we have to solve them. Most people have been telling us, Munange, my leg is sick, I cannot wear shoes that press, but this is now we brought the soft one. If you ever attach on the mattress, it's just like a mattress. And it's flat. It's not, does not have a heel. It's a flat shoes. So when you put on that flat shoes like you put on a sandal, there's nothing that's going to press you. So it's one of the things that make us be different from the others. Weewaawo ensonga za Mikolo Magazine tezigwa malojja. Omukulu Ezekiel atutegeezezza nti ekipendo kye bagenda okuba nakyo gwagenda okujja okwetaba mu mwaliso ogwo ogwa Mikolo Magazine Expo. Ojja kuba ofuna mwana wattu engatto bajja kuwa akakonge wonna akatwala ku dduuka lyabwe wakusema dduuka waabwe. Ojja kuba ofuna engatto ku bbeeyi ya kitundu nti engatto ebadde emitwalo 2 ogifuna ku mitwalo 10. Yes. Awo nno osaanye ogende obettanira. Ate nantegeeza nti balina n'engatto gye baakaleeta ebadde ey'ebyobulamu kwalina sukaali engatto zikutawaanya so bagaye kwambala ngatto efaanana bw'eti engatto eri emalina okugamba nti munnange wano olinnye nnyo yo neesobola okulaba engeri gyegattawo mu mbeera eyo okusobola okutuukagana n'amateeka g'abasawo. Mikolo Magazine Expo ennaku z'omwezi 18 mpaka ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano kuno gwe tulimu. Agenda wali kugenda museum osobola okubeera nga obettanira. Bagenda kuba bakulinziridde omukulu ayagala okuyingira 15,000 z'oba otegeka ate gwe omwana omuto ojja kutegekayo 3,000 zokka. Olunaku olwajja olwabadde olunaku lw'abakozi. Uganda yegasse ku nsi yonna okuza olunaku olw'abakozi. Nga maliriza njagala omuntu ali eyo yenna nga alina bizinensi ng'olina omuntu omu oba babiri b'okozesa. Mwana wattu abakozi bano kintu kikulu nnyo eri process oba eri bizinensi yo. Omukozi ono bw'otamussaamu kitiibwa, omukozi ono bw'otamussaamu value, oba oli awo tojja kusobola kubanga okola mu bizinensi yo. So oba oyagala kuza bizinensi yo abakozi bano bankizo nnyo, abakozi olina okubayisanga emu ku mpagi eziyimirizawo bizinensi yo. Basasule mu budde obaweeyo akasente nga kamala nga keegasa ate osobole n'okwesiga. BBS omwaka guno yasajja ku ddeeyo ezzeeweza emyaka 7. Sabbiiti eno tugenda kubeera olunaku olwokutaano ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda kubeera mu kifo ekyo kya Happy Boys e Busega wetugenda okubeera nga mwana wattu tubibyamu n'abaweereza bonna ab'enjawulo. Program kawunyemu yegenda okubanga eddako mu mpeereza yaffe nga weegenda okubeera abatesitesi n'abajuweereza bonna abatuusetuuse dda. Obadde mulabi mulungi wa program tunda muweereza awo mbadde Peter Atenyi tuddiŋŋane olunaku olundi ayi Katonda kuuma maaso mogi. Uganda Museum yakuyunguma ppala 18 okutuusa nga 2 Meeyi.